Ye munnange kuva buto mwana wa ddalwera wa bubadi bannange honorable zaake ye kikabukambu kuba munnange bo bajaji bakunola bagamba nti olaba sapatu yagano zijja mbigere naye n'azituuza ku mukeeka bannaye oba kati nekifalumirawo oli ku Subi News bwe munnange kyova olaba ng'egguma eddyo lyamukuliramu paka nakati y'ensonga lwaki avuma abakyala tababala mu magezi ne baana mmwe. Bambi omwana we awonye okufa amaze n'afuna obwenkanya akatambi nkayina mu maaso awo Maama Phina ye munnange ensonga azeesambye bannange mitawana myere kiseka wumaru naye muyina nga bamutwala kaguddeyo anti kaduuka talubuzeemu David Lutalo tebinnaba kuggwa anko kato ate ayina byagamba Bobi Wine naye maama binyiizaamukko kansubire muli bulungi ng'enkula yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga subscribinga era onyigene mu notification bell olimesuwanga byonna byemba nteekayo ye munnange mwana muwala Shiba Kalungi agambye yeeyagala bulungi nnyo talina tabu yonna ate bwenkuza eno ku Fangoni Forest bannange CEO abaana bawala ne baana balezi nga bamulaze omukwano abaana emibiri gyabwe gyonna gijjuddeko ttatu Alian Sikini Fangoni Forest bannange bannange abantu nga baayagadde omuntu nga bamwagala naye ate munnaye nga bamukyaye gibeera mitawana myerera ate bwenkuzaako eno ewa Umalukiseke ennaku zino kati enamba emu mu kuvuma abantu kuno ku social media ate mulowooza tavuddewo obubi nnyo nnyo ne anti kaduuka bannaye anti kaduuka agambye gwe nja kubba nkwase n'ebiyuuga mbuno Kiseka Umar ayina ebiyuuga nja kukwasa oba obugulu bannange omukazi ng'atabuuse ye lwaki mbabbirako nga kavidiyo nkayina mu maaso wano bannaye kansuke nga bateerako ate musooke mulabe anti kaduuka naye nga anti kaduuka ddala asobola okuba Kiseka Umar olaba bannaye kambateerako kavidiyo nammwe ate musobole obyerabirako saagala wano kuleetawo mboozi za bulimba zaffe zibeera kwalaali tuli wano buli kimu kyakyankala amafuta bakuteramu amafuta ga mitwalo 10 akatute kagaana n'okwambuka oli wano oyogera kigwe matako gwe kisiraani gwe ne mu gavumenti eddako nja kuyiga wallahi gwe kisiraani gwe nze tommanyiira noonya boozimbirako amaziigo omanyimu omuntu bw'atabaviirayo temutegeera ali ababakadama basasule olinga amazzi basasule manyoko buli muntu ayogera ku kintu ne mutandika okumuteekako embeera mwe baani wano mukolanga baani wano buli ayogera ne mumuteekako embeera buli ayogera ne mumuzimbako akayumba buli ayogera ne mumuzimbako akayumba mwe temwagala muntu kubawakanya ku lwaki mwe baani wano mwe temwagala kubawakanya mukola muli badikiteeta tibuli anayogerako bwenja kulinnya gwe singa kale banyamba ne bampa mission yekuyiga awe South Africa awo kasomero kosomesa bakangamba n'okangamba nja kulinnya ku mutwe nja kulinyira mwaka akamotoka mwotula mwotajja mayindo nja kujja ku motoka awo nyine nja kukulinnya ng'enseeraba zira South Africa nze nkulinyire nkomewo ne wano oleke ng'oli mulambo gwe baguleete nze tommanyiira manyira bo bolya nabe eminyira bosinikirako amannyo temutuggyako ka buntu mutulekeremu ak'obuntu mutulekeremu ak'obuntu Kiseka neerabira gye wandaba Kiseka neerabira gye wandaba sikumanyi tommanyi banaye temunsibaako mbeera I don't know you nenkukatira eri bammange nekitange n'obasanga gwe matako gwe nenkulinya gwe Kiseka bakumpe wano gwe bajimpe visa nze nkuyiga South Africa kuba amasasi gove ku nsi mwe mumanyira n'okumanyira mwe bamazi gwe nkulinya migere ku migere gwe setaaga na mundu bakumpe mumanyira mu abantu setukoye ensi tuliwo abantu ku nsi kuno ng'onoonya gw'otulika naye gwe mazi nze toddamu kummanyira beera ku bakadaama boosiriwalirako awo sikulimba mwe baasiriwaza kati ng'okkiriza gundi oyo Kiseka ng'akutegeerera gwe kadaama agenda okulinnya ennyonyi okomewo wano olonde eva mutujjamu ebigambo jangu wano ku gurawundi gwe Kiseka nkulinnye nze Kiseka Umar jangu olaba sikulinnyira gwe mbizi gwe kale bampe gundi bampe visa bampe
ne na kufuna oyo kiseko omunonya n'omutuukako n'omukuba nga ne gavumenti ya Museveni eraba n'omukuba nabagamba dda njoyininga amaje nammwe naye ndaba temubiriiko singa mundeka ne njoyininga amaje nze nandyagadde okubeera mbega oyo kiseko omutuukako n'omukuba n'omutuula mu kamwa n'ofuka namu n'otambula n'ogenda gavumenti n'ogiwa obubaka nti oyo awedde nze temumanyiira nze siri muntu buli kimu kyantama buli kimu nakikoowa tuli wano sukaali alinnye omuceere gulinnye abasajja tebakyagala kutwebakako buli kimu kyakyankala ne Uganda bwe naawe ali South Africa at least bwe twali South Africa toli mu gavumenti byate bya kiseka umaluko otadde antikaduka nga tubyerekereza bwetyo okubuze butereevu paka wa birungi Samantha onono nga yabbenteza abakadama ne munange ekyava mu kubbenteza abakadama tekati teyafuuka nabbi onono nabbi awedde emirimu era maaso wano ngenda muba waako ng'ali mukula ng'agamba oba tukiyite kulagula ng'alagula pasita Mondo banange tebinsobedde kaakano ka video Send like and invite Bambi Sokoje tulabe. There's something I wanted to ask you. Ate bannaye mulekera okumpita mumpita nze siri comfort. Thank you. Musumba. Good morning. Ask you, are you expecting to drive tonight? Today? Yeah, like a little bit longer journey? Yes, today. Yeah, oh, fuck. Thank you very much. Good spirit. Don't drive, don't. I've been actually saying this ever since when I took the kulaiva kuno. Chichandese kulaiva, and I'm telling, I had 3 messages. I'm like, guys, I'm having visions, but there's someone who is, it's a rich person. I already described the person, and I'm telling these people, it can be your husband, but agenda kufa accident tonight, singaba. Because me, I was supposed to live stream at 300 MBs. So it was so intense that it got so much, the intensity was too high. So I'm like a very long distance. No, so please don't. Atendi mukama tutasiza ekiwedde. Ekyo mukama tutasiza. So that's it. It was you that time. Bam, kati munsikirize mbeko live sina ko MBs ate simusiyani. I don't have a phone. Okay. That was very, very important. Damn. bye byate munange ebyava mu kubba ente z'abakadama naye katusubire nti agenda kubeera nabbi ow'amazima omanyi abantu abasinga beetaka kubwa nabbi naye ate nga babulimba banange bye biri mu sayidi eze ate nga nkuzizaako eno ewa mwana muwala Shakira munange oluvannyuma lw'okubba essimu ye mwana muwala ono yeeraliikiridde nnyo olw'ebintu ebiri mu simu ye ng'ebyamabi ng'omukyala ate mulowooza bulijjo tebakwasaganya kintu wano ne madrati banange bye biri mu sayidi eze ate ye Maama Phina akumbi kwelima agamba sigenda kuyingira mu nsonga za Love Marcy ne mukunja abo abaana wano nga baatukuba Love Marcy nga yakava Saudi Arabia benogo y'omwana asibisa atya munne banange ebintu bya Love bino banaye Maama Phina kyatayogedde atabuse ye lwaki mbyogera nga naye ka video nkayina mu maaso wanagambye nze temuyite soba kuyingira mu bintu nze mulimu ebintu besiyingiramu sibiyingiramu naye kalabiri kanja yankubidde nanyinyonyola nambuulira kyenakoze kyekyo bwe bunaatuuka ku Mande nga tebannamuta awo nja kugendayo balina omumota kuba alina eggwanga lyaffe bino mugamba Love Marcy alina abanene alina bakinedda mu nsi tewali alina munene nange munyini waba simulina naye saagala biyingiramu kuba abaana bonna babiri mbazaala Love Marcy muzaala ne mukunja muzaala kati mwagala kuteeka mu ntalo z'abaana nammwe mundeke kyekirafiina kibawa komenti tujja mu Luganda okuumya otya legase ye erinnya lyo kitiibwa kyo okusinziira ku nnaku zino okuumya otya era mukiraba kyendiko kati kyekyo ojja kunoonya omugagga omubuuza emyaka gy'amaze okuwaata emmere
akoma gipima nti eminwe 5 gikola kya misana naye nze sikyukamu yenze Phina. Yes, mommy. Tugenda mukolako. Soka bwosukwe wali omale okukola kyenjagala sokola ogenda kubeera jako kuli esaani ekokubera ekyokola ku mmere okuba egenda kutonya etonolo ekyo twagala leero Tukisazza. etonye leero tugireke kireke etonye leero ale ekigireke etonye leero Etonye leero. Daughter of God agamba naye mukama Yate yo mwami kaye avuddemu omwasi naye ku nsonga za David Lutalo era munanga anyiigidde bano bonna abavuddeyo okubanga bavuma David Lutalo nti no David Lutalo omusajja watu talina tabu ye tayomba na muntu kansoke mu batuuseeko wano nammwe ate mwerabire. Nsaba abantu mwenna abavuma mugenderere ebivumo byammwe bye muvuma kwa mugenda swala gamba nti sikkaanya naawe Lutalo kiwayokedde leeta ensonga zo w'ensonga Lutalo yagambye nti yes munnabyabufuzi yes muyimbi era muyimbi kituufu era ffenna kye tumu era ayimba buyimbi era yabadde ku shombalala goroza lwaki yakyogeredde mbalala was it called for chorus statement eyo kubanga okuba music era yandiyimbye n'amala n'atambula kyemanya abaana kye baakoze ensobi abalumbye Lutalo ennwana temujja kulwana eyo ate ebaamu ekyobusiru 1 tosobola kutandika gamba Lutalo lwakwata kiriziganyiza naawe n'otandika ovuma music we nojja ebifaananyi ebikadde nedda ebyo byo twabadde kale birina ovaayo ko tumujjukize gy'ava tosobola kugamba music wa Lutalo nti kikyotegeeza olimba music wa Lutalo n'oba ofoota one of the best music one gwe tuyina Lutalo is one of the best vocalist in Uganda ekyo toli kijjawo ekyo ate Lutalo musaba ne kino Lutalo osobola okuba badde tokimanyi Lutalo buli mwaka ng'ayingira omwaka akumaliyako nambole muchachi Lutalo yandikoze bwati tugenda kumalako omwaka yandizeo era nambole gyamalira n'asaba bibye naga mukama kino waliwo ensobi naseerera ku kino Omanyi munnange waliwo olugero olugamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole wano Kisekawuma tumumanyi kati ye muntu akyasinze okuvuma abantu ku social media naye munnange naye muyina maaso wano nga kapale kyamukola bannange amuvume n'amulangira ebisaati n'amulangira ebiwale n'amulangira ebigalo ebinene bannange omusajja avumye musajja munne ng'oyizo gamavuma kaana kato oba kimugwanira oba tekimugwanira banaye Kisekanga naye asosa banne nze nakugamba gwe Sheeka Umaru simaya Kiseeka Umaru simaya Kiseeka Anas wampisamu eggaali mbunze nayisa mu Bobi Wine olugayu kakati kokirabe bagenda kukuba kino kikuyigiriza ki amagezi oyina wanu GB abantu balina 512 abantu gogamba mboli kusaida enyigiriza mboli kusaida enyigirizibwa fena tuli kusaida enyigirizibwa abali kusaida enyigiriza beba abakiryamu era balaba ku Bannayuganda milioni 45 Bannayuganda milioni 35 bali kusaida enyigirizibwa abasigadde bali kusaida enyigiriza era abali kusaida enyigiriza bali bakiryamu basasulwa kati gwe kikulaga kikati alien skin gwobukira naye ali kusaida enyigirizibwa kubatavangako n'agamba mbu awagira saidi enyigiriza takyogera nako mbu awagira saidi enyigiriza Bannayuganda talina bwe yali akyogedde wadde okiwandiika naye olw'okuba opaala oyagala nnyo likes n'okwefula mbu oyagala kuwamba internet eno oba bakuleese mu kifo kya oyagala ndowooza kutandika okudda mu kifo kya lumbuye abamupulantingawo kati bagenze okiraba nga lumbuye takyalina power ndowooza baagala kunyigawo gwe kyova amukolagala nnyo ne lumbuye naye munnange omupiira engeri gye muguzannyamu mufu ffenna tuli kusaida enyigirizibwa bonna Bobi Wine gwoliko gwesibako naye ali kusaida enyigirizibwa oba ali kusaida enyigiriza oba enyigirizibwa kuba Bobi Wine si munaku munnaffe talina bubi ffe tuli banaku nnyo Bobi Wine ye yajja kutulwanirira naye tetumanyi kituufu ki abula ffe nga abagezaako okukola analysis abali kusaida enyigirizibwa ate nnyo nga n'ekyokulya kitubula okitegeera kati gwe kikulaga ki
ogezaako okukakanya alien skin oyagala okukakanya oleda ali kusaidia enyigirizibwa kati kyandibadde abantu abasinga bandi bali tebakukuba abantu bali tebakukuba gwesheeka umaru simaye oba yesheeka bakiseka umaru abantu bandi badde bonna abasinga badde kusaidiyo ne ate abantu abakukuba ate be bantu be bambe bawagira Bobi Wine kitegeeza ki kozesa omutwe gwo olabe woogwa watuufu okyatagala nnyo jjagwa mu mbizi zikumire omuntu nyanga kwota yembe. Are you playing? What type of playing is this? Nienze president wa Uganda waddala. You are deceiving. Ama omukwembeze gwange mabega konna kunga bili tabaddemu nga ne Bobi Wine tabaddemu egwanga nze mbadde ndifu. I am the president of Uganda. Kubanga wano wange Gaata amawulire agesanya agaliwo bambi Love Marcy amaze n'asonyiwa Mukunja era nga wenjogera Mukunja yavuddeyo dda mu kkomera ne bambi tusanyuse nnyo okuba nga Love Marcy azze n'afuna ssente ze zagenda okutwala omwana mu ddwaliro n'abagambye alina omwana yalwala aniya era abadde asondasonda busente bambi mukazi wattu mutwala mulaga ate basobole okumujjanjaba naye ekyomukisa omulungi ne ssente zirikujjanjaba omwana nasaazifu. President wa TikTok olwaleero ndi wano bayita batya wano Natete polisi nze kutabaganya Love Marcy ne Mukunja atasera era olwaleero tutuuse kunzikanya Mukunja ne Love Marcy bakanyiza Love Marcy amusonye era amugyeko omusango nga bwetugatiddwako kanso waffe lawyer asobola kwogerako eri abantu. Abazadde balamusiza abatulaba amanya yenze n'abo Precious Omuliro tukuze kyamaanyi katwegasede president wa TikTok abaho wamu ne Queen Masoro anti Kaduka ne Love Marcy n'abazadde abaana Sumuju ne Sura ne Natawasoda tubasalifu tusobola okutuuka ku nzikiriziganya kyensonga eno tutimale kitakanga tetusimukooti oba tutimale tuyita amicable settlement era twagala kwebaza omukyala Marcy Love Marcy omuli Love Marcy kataleerani kakati twagala kwebaza patakumungalo eyanziza nnyo olw'omutima ogukusobola Sina temubaddemwe ne lawyer waffe okwogera obulungi sagala nisigadde nga nina ekintu ku mutima bati nsonyiye Mukunja nalina kyemanya ajja kunsonyiwa gwe mwage ku linnya lya munne yes muvuddeko naye akole ki amuveeko mpozi n'ekirala ba tiktokers mwenna twongera obategeeza nti mu bulungi mu mutima mulungi si mu kukaka mutima mulungi Love Marcy asazeewo emisango agiteyo asonyiwe Mukunja nga tiktoka munne oba nga hasika munne tusobole okukuuma emirembe ku tiktok so n'olwekyo tiimu Love Marcy mirembe mubeere mirembe ne tiimu Mukunja temugale ne mugala simala twakasinza amaanyi kabadde simanyanga keewaana kabadde kakola kinedda asazeewo mu mutima mulungi asonyiwe Mukunja era tubadde tusaba temwataakinga Love Marcy temuvuma bizinesi ye ya bizigo temuvuma ki wano ku tiktok twagala mirembe mukuume emirembe era Mukunja newoofuluma ekukomera laba ka vidiyo kano okukitegeere nti mu bulungi Love Marcy asazeewo akole ki akusonyiwe weesonyiwe erinnya lye weesonyiwe bizinesi ze tokoonanga ku kintu kyonna ekyefaananyiza Love Marcy naye tajja kuddamu kwogera ku bidiyo tukuume emirembe ate okudda ffenna abazadde muzadde wa soda omwikaziookuenda omuladdana naye nga mantuufu amanya nomala soda abakola asengeza bano baana bange naye badde kumwa okulaba omwana Love Marcy abakuuta kange baganda abakuuta baana baana nange era ngera tuuza abaana bange batabaganye bajje bakolere bajje bakola ki bakola naye asekibamuziza munne ekisinga obukulu ekitiibwa nibadde bwongera kumako bwongera okusajja gavumenti kikosa nabali mu busabisi ya gavumenti naye ndebaziza sonyiwa banyoge
ate mukuze tumeka kutuula mukanye n'abafu mu mwano temuvuma yamulabiddeko bingi emuvuma emumuleke ani ano balina obusungu bwe mukama atuwere omukisa. I'm referred to Hans Golai. I thank you very much, my daughter Marcella Marcel, for having forgiven my son and our sons, and for having really drawn the case against them. Thank you very much once again, and I wish you nice time. Let's promote businesses to each other. Let's work together to promote peace and stability, and we should make money. We encourage the youth to look for where is money. They work. TikTok continues, but building peace. Thank you very much. Mwagala Bobby Wine naye kenyini simwagala sinati simwagala tonfosinga ekivulu kyabanga omwagala okufa bufi mwagale nze simwagala nzalira abantu benja kateze nina abantu bangi siba munu ani president wange Museveni nze manyiza serimba limba bino bwewalonda nze serimba limba bino byemwerimba mbu simanya mulina president mbw atudde wali emagere musimanya ki ate president emagere bwe bamusindikira abapoliisi okumukuuma akadduka mudusi kati what kind of a president sewe kato Bobi Wine ayina ennyimba kati eziriko oluddemu ati ofulumya katubanyira yaleese akayimba kavundu nnyo kabi nnyo tomanyira tekayina kyekanyumana mu mbuka yatulabisiza nti byakola bya kisiru kituufu mukama katonda akuwa mukisa naye ate nga naga gwe nalumansi abantu baga gwe nalumansi labisa atagenda leka nalumansi bwembeera nalumansi kiba kibi tekera okubeera ne futuwa nawulira achenkubuuza talina yatusanga mu parliament n'atujjayo nakusinga amaanyi nati naffe tumusinga amaanyi kakati fitina katumwogerako ebigambo bw'anaatuuka wajja tuvaako bw'anajja ku shoyo ate alina muganyi kwawe mudidi ye tuwali wa muganyi ajje mu show abeere enlightened alekera okukola ebintu in fact eno show gye tukola Bobi Wine walize n'osoma n'ofuna okusomesebwa oli principal atuula n'aba UN kale uli ebyekisiro aba UN ate buli bennaatula nabo nzije nekubira enduulu kato wabeerayo mupya ani gwe wali otuddeko naye ow'amaanyi ow'ebunsi bwebwezebwebu natula ne Raila Odinga nga munyumya ki mu lulimi ki kakati ebyo bya kisiru bye twali tuzimye byali binene nnyo tosobola bikususa okutegeera bye tunyumya n'abo abasajja Raila Odinga baluto nagenda omwana nali nkola emboozi awo ne banga kato muleke toddamu muleeta kubanga ye musawuzi tuwali WhatsApp era essabo talita ate nga ndi wakindifaako nze ndi munnayuganda omuyindi abayindi tebeerabira bintu byewaabwe abayindi tebeerabira kusamira abayindi tebeerabira tribe yaabwe kati ebintu ebimu ebikwalifyinga omuganda omutuufu kusamira ngenda zanya party kimuzannyo gwo kubanga kikulu naye nga ogenda kunsasula toyina ogenda kuzanya yasamirira nti wendi lwaki anti omuzannyo bwe kugamba nti waliwo omwasamu ng'ayimba kubanga kati gundi ng'ayimba oluyimba baluyita ngwangwangwa naye nga tolina kye lutegeeza naye nawe era ennyimba zeera si ze ziri awo ez'amaanyi ate ani agambye oziwulire in fact nze kankubuulire case bulwenda banga ogenda okuyiwula oluyimba lwange nempulira ngaennyinka enzita neŋŋamba kati ono musiru tategeera tamanyi interpretation tamanyi nnyimba nnungi kati yamanyira bidandali n'amapiano ge wasuubiza togaleetanga kyova olaba ono gundi yali akukubye Elenisikini simanya Elenisikini ate wali towedde mbuki musiru munno era mwagera ne mukolera abasiru bamwe wali ekamu emakinga simanya kamu abatategeera abatamika bali abasiru ekivulu kireme kuba kibi ate nebe ne bekiba nesi kati
kati twafunye dagula tikiti kumpi ana twakatandika mutandika twafunye dagula tikiti ana kakati awo kiki abo bona bakama bakini kalisa ne njagalo nsasule ne wenazanya kapati ki nenda kunjagalo nsasule ati wali asija kusasula amma kankubo kanfuna omwana wange wano kale naye nga kato maama waguze ekipale eyinga enenga tate mpya kato bade sigira baga anti bwe busiru bwolina eyonga tompya erwa eyonga tompye kati olaba kati keizi fitina kati engato yange ekuluma mpya kati ate bwe mbera mu ngato kati keizi okulumwa kumanya olumwa kati oyagala njikwazika enkukole ntya ekigere kyo kinene nnyo kiringanga ekyomuwa mutwe abasiganda ekigere kyo nga kinene nnyo kinene nnyo ku saizi yo saizi ka saizi kyako oyambalira mbato eno sex size bagiyita 7 feet